Ng'essaawa zikunukiriza okuwera emu ey'okumakya emmoloka ekika kya Forward ebadde etisse ebizimbisibwa eremeredde omugoba waayo neyingirira ekisakate ky'essomero lya Kandi Nasand Primary School Ekireka nettirawo omwana Robina Nakafeera abadde asoma ekibiina ekyokubiri ng'emusanze ayingira mu kibiina. Abeerabiddeko n'agaabwe bategeezezza nti akabenje kavudde ku muvuzi wa Forward abadde avugisa ekimama ate ng'emmoloka ye tebadde mu mbeera nnungi. Naye ekiyambye nti vaani y'abaana ebadde yakabajja mu bweti katono wa vaani n'amulengera ye n'aweta ku kiddeeyo ng'amanyi nti agenda kuyitawo Misinde. Abadde asobola okutta abaana bonna babadde mu vaani. Kyannaku emmotoka evudde waggulu eri Kamuli Road ng'ejja erumba buli kimu, emmotoka ebadde ne mechanical condition tesiba nga teri ku sipiidi nnyingi nnyo. Tetumanyi kituuse ku driver yali badde asomera ekisenge naye amaze n'asalawo n'ayingira buyingizi mu ssomero. Omwate balaba abaana n'ayingira mu ssomero n'amenya fensi yaayo n'ayingira mu ddala n'erumba y'omwana. Bazadde b'omwana afudde bategeezezza nti babadde baakamala okutuusa omwana waabwe ku ssomero era amawulire g'okufa kwe gabasanze baakatuuka ku mirimu gye bakolera. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Wesigire akakasizza akabenje kano n'ategeezezza nti babakanye n'okunoonyereza ekivuddeko akabenje era omugoba w'emmoloka ekoze akabenje emugombyemu obwala. Emmotoka eno ebadde kika kya Mitsubishi Canter namba yo EZ896J etomedde ekisenge kusaba zibadde ng'emu era omwana ono mwafiiridde. Tutegeezeddwa era netujjawo omulambo netugutwala mu ggwanika emulago twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri bazadde n'ab'emikwano ba Robina era nga twogera okutegeeza abantu kwera begendereza nga bavuga ku makubo gano. Dereva yakwatiddwa era emmotoka etwaliddwa ku poliisi y'ekirango okunoonyereza kugenda mu maaso. Shafiiki Galiwango ne Leti Shamugoya, BBS Terefayina agesigika.